The Newsroom, where untold story is revealed. Sema bali bagala kuntuga kwolya gamundireto muguogo tukatuge tukasule mu mwala bakula ntebe bankuba asanje mu lubuto akubye oluyi akugize omutwe guno bagukuba nyonyonyonyera nakati gunuma kakiguo bankubye mpi bansanje bansose ye nakati gunuma gana amanyo bagakula mu bukuzi nze nali n'amanyo gange ngamala mu bulungi bagakula mu kati olaba abantu musanvu banemeddwa kati gwanya ayagala okunzijjawo nina okusomesa abantu obuganda sijja kuva mu nsi eno nayitibwa lwa lulimi luno kulusomesa abantu nakulusaasa naye nkuba ya ddumvi mmere ya kijjo eriwa ayonka sijja kufuuka ndabe zisanga ekiti ky'envazzi ekizisa ne ginnakyo kambalamuseeko nange nduve ku ntono okufaananako omuyala atuuse we bajjula kubanga nalimereyo olugendo era yaluva ku ntono bassebo ne bannyabo siyinza kufuuka nantaganyula ng'omugumva omunafu. Njagala ogenda mu maaso n'okubeera nga mbeebaza eyo gye mugenda mu maaso n'okubeera nga musinzirira nze Deni ku mukoto Beyond the Newsroom olunaku olwaleero nkyaliddeko muganda waffe Ssengule wa Lubogola Simba wa 2022 gwagenda mu maaso n'okubeera nga otugoberera oyinza okwebuuza lwaki tugenze mu maaso n'okumukyalira kabalala mubadde mwebuuza ebibuuzo bingi nti bye tulaba ku mitimbagano by'ebituufu kubanga omwana soda yavayo na breaking a story eyo na tulaga nti no Ssengule yagenda maaso n'okubeera nga agwa mu batemu ne bamukuba ne bamutuusa ku mbeera embi ennyo nnyini ddala kakati naffe ne tugamba katulinye mu bigere ebyo tugabe ku Ssengule butya bwali kubanga bangi badduukirira abafudde ne bagamba gundi munnanga abadde akoze omulimu mulungi mu ggwanga naye ng'amaze kugenda so olwaleero inzize tugende mu maaso n'okubeera ng'oba oliawo tuwayawayamuko ne muganda waffe omukulu nsanyusa okulaba taata weewaawo ebyebulano tebyala ekyo bulaba omuwulu bw'afuna enkoko ate omunnyo gumubula naye nkuba ya ddumvi mmere ya kijjo eriwa ayonka sijja kufuuka ndabe zisanga ekiti ky'envazzi ekizisa ne ginnakyo kambalamuseeko nange nduve ku ntono okufaananako omuyala atuuse we bajjula kubanga nalimereyo olugendo era yaluva ku ntono bassebo ne bannyabo siyinza kufuuka nantaganyula ng'omugumva omunafu gwate si mwana si lubimbi wendi zino si we nali njogera naye amannyo gano abiri baagakuulamu nga muganda wange wabategeezezza nti waliwo ensonga enkulu lwaki anoonyezaako ate alabye ddala ebintu ebitambula ebigenda mu maaso mu ggwanga omukutu guno baguyita Beyond the Newsroom mbeebaza nnyo abannaffe abaddukanya omukutu guno Beyond the Newsroom namwe abalabi baffe mwongere okusubscribinga ku mukutu guno mugulayikinge mugukomentingeko kubanga gubaleetera ebyensonga ate gudeeta ebintu ebiye buziizi ebitandira biddwa mangu kati ensonga gyetwogerako olwaleero beerako tovaako olyoka kakasente nkulu kuba naawe ekuyamba bw'ovaako onookigwamu tewejjusa nze Musisi Bosa Geoffrey Nabusiro Bosa Ssengule 2022 Oluganda muliga munnange ensanyusa okulaba muganda wa yeso ndi bulungi ensanyusa okulaba nange bazukulu balwomweke beeguddeko tugwangananyeko mukunja na kirugu kakati otobo oliawo zinadde okunywa zinadde okunywa manyi kawunye bwagwa mu lusuku kawunye bwagwa mu nkoko kibuyaga agwa mu lusuku nerwogoma obukiro olwali ku njovu ekavumba tondese kawunye bwagwa mu nkoko kibuyaga agwa mu lusuku nerwogoma okukiro olwali ku njovu ekavumba anti guba gujja bagidde nga bwolaba ensenke bwekwata ku ndali entumu byeba egudde mu njovu ekyo kyekyakutuumya musomesa ate era omulasange kuba mpandiika ebitabo by'olulimi Oluganda mpandiika ebitabo by'olulimi Oluganda era nga njagala okutegeeza nti kino nze ndakiwandiika bakiyita olulasange eyo dictionary dictionary namba nkuluze yesebo ne sakomaawo Buganda nno nga ngikoledde ebintu olaba kuba nti mbadde ngenda kufa nga abantu tebamanyi ndi wa mugaso mu Buganda Katonda kwekuze we nawangula engule ya Radio Simba ne mpandiika ne kino kiyitibwa efumbekero ly'ebisoko bya Ssengule 2022 kati ne mpandiika ne kino olulimi Oluganda n'ebigunjiddwa ku mulembe Omutebi ogwokubiri kino kivya kino kyekyakafuluma kiyitibwa bassekabaka b'ensi muwawa
ate yo yeriwa byonna tugenda yonna kati ati omuntu asobola okuyegulirako n'abigwenyalo tugendagenda maaso n'okubeera nga tubirawa wabula nga tetunaba nakutandika nkutegeeza nti ebitabo bineno byonna nga boobirabye biri ku katale era bwoba obyetaaze essimu tugendagenda maaso n'okubeera nga tugisoma ojje weegulire ekitabo nga kino akyagala kankimuwere ddala ayita ku 077 mwenda 04 26 73 kubanga ababi bwe bangwira banzibako essimu kati sirina simu naye eyo yakaseera naye omuntu wagiyitako era amasolo kakati muganda wange yesewa olwo olunaku lukyanga olulala nina ennimiro gyenakwasibwa okulabirira muganda wange simanyi eryendiga oba gwani anze kunsa kunsa muganda wange kunsa nakwasibwa ennimiro saidi z'Essemuto mijinja akatundu akaita mijinje omuntu ankwasa ennimiro ezo tali kuno ali mitala w'amayanja za yiikezi yiika 3 naye nga za kasooli kasooli nanoonya ekifo kyali kipangise naye nkifuna ne tukipangisa ng'oli ateekamu ssente ze nkola gwa kunoonya naye nfuna abakirabirira abantu ne bakirabirira ne bakisaawa ne basimba kasooli kati ekiseera kituse kasooli akunguddwa ennaku z'omwezi nga 6 leero lwakumeka njogera bino olwaleero lwakutaano naye olw'omukaaga muguno omwezi gwennyini gwe tulimu guno ogwakasambulo ogw'omusanvu omusajja yankubira essimu oyo nannyini ennimiro ezo naŋŋamba nti omanyi ekiguddewo nti ate naategedde ŋŋamba nti kasooli wange bamunudde naye ekisinga okuba ekibi bamulese mu nnimiro ankubira essimu olwo saawa no zimbeka nnya budde bwakiro noga nange nasobola nga njagala nyamba oddukeyo noga nasobola nti okugendayo nga ne taxi ne motoka teziriwe zigendayo Ssemuto wala kituufu emunyonyola oga nti sina motoka zigenda kuntosa Ssemuto saawa zino sizirina ge mazima nga naye kati tugenda kola kale fuba nnyo nga bw'osobola wakiri okozesa ki boda kozesa boda noga nti sina sente zigenda kuntusayo nga za boda naweereza kaseera katono yo nateekako emitwalo wajinda 10 ku ssimu agitaddeko gituuse nanga kati muganda wange tetenkanyizaawo ezinafikawo naawe zikole ki zikuyambe ng'omuntu waneteka waba ntaddemu obwesigenzi ebiseera ebisinga nfuba okola nti susula bwesiga obwo essaawa ezo nnya nayambalaga mbutusi nina ekitala kyange kinene kyembadde nakyo bakibiba nenkikwata nenyambalira ensawo njolekera olwawa nyazakiro rono zirina unya kitundu ude butambudde ndiddeko kamere wano katono nsimbula wano ebulenga boda ngifunaawo ku 9 ku kkubo owa bodaboda tukanyiza ebisale kuba yayangayo inawe 10 tya siziwera ndeete 9 eyiwala budde bwakiro nnyo ndeeta kalde omusa azisa noga nja kuwa emitwalo 6 tukanyiza njituddeko omusajja tuba tutuuka ebusega awo tuvudde ku nkulungo wano olw'emitiana bwe lugira lwawukandaawe tuyiseewo tugenza nga ku chapati nasooka asibamu kopiki n'avaako n'atandika okweyogezayogeza biki eno mubawala nno mubeeyo nsangi naye biki eno wedde nsumbuwasumbuwa simanyi lwaki kumbe kyalinga kirabulo Katonda yali andabula naye nesitegeera weebale nnyo anzizaako kufikitula tugende n'agivuga n'agikalabula tuba tutuuka mu ttaawo eryo erigenda ekawaala kazo eryo eyawula baliyita lyekawaala era tugenda tekutuukawo nga tuyise ku kamera waliwo akuuma awo akasala mu kkubo tunatukutuka ku nkulunga awo mubimuli waliwo ebimuli abalimu ebimuli bangi awo omusajja agamba bibikyewedde mafuta vaako nkole ki ngiwunzike ate nga waliwo yayimiridde okukebera teyalabire ku mafuta teyakyogedde nako yagayogana wedde ensumbuwa teyakyogedde nako muntu kikula kyavuga peki yekireyo olugendo basoose kulaba amafuta gateekamu baboda betulina kati era gwatulaba yigamu bino era wegendereze wenavaako nentayite yasala bunange lujja nga abasajja gye bawa amatuse sitegeddeyo banzaawo basajja nga 7 bankubye engwala bandirise ku ttaka kigwo bankubye enfi bansambye bansoosesose ye yasisemudde taliiwaawo
era bwe mbijjukira nenga ndikitegeeza ono wabula ayinza okuba oluku yali alulimu kuba bano basajja bankuba nnyo ekitegeeza nga nkola yaabwe nkola yaabwe ya akuteeka mu tageti olwo olukutuusa wali eri olugamba nti olukuteeka mu tageti yaabwe haba lwako ye ng'agenda nga bo bakola ogwabwe nga bamaliriza nalina ensawo baginsiseeko nalina esimu yo yali mu ngalo naye ekitaala kikyenkuganje bigudde awo babiyodeyode sente bazinzigyemu mu nsawo bansika olinamu mmeka olwo nwalimu emitwalo 5 ne banfalabanya ne bantwala mu bimuli naye kyebankolera eyo kirala nkoko baana nti gambye nti nkoko eba yakalula nate nga ebatuulako ebafuula ntebe bankuba asanje mu lubuto akubye oluyi akugize omutwe guno bagukuba nnyo nakati gunnuma gana amannyo baagakuulamu bukuuzi nze nalina amannyo gange nga malamu bulungi baagakuulamu bikonde simanyi kye bakozesa kugakuula kubanga twagenze emulago mu sikaani nga gaggwavaayo oba balina magalo naye simanyi kigenderwa mu kukuula mannya ago oba ne bekukuba ndulu kubanga oba bakujanganya obulungi bwoba nabwawo musayi gujja gufuuwa guti tosobola kukuba ndulu ayino nagezaako n'okuba endulu naye nga nkuba ki mu basajja abo nga bwekira kya muganda wange kale nalemererwa ne bakola kye baagala era ekyalisembayo bali bagala kuntuga kuba lyagamba mundireeta omuguwa ogwo tukatuge tukasuule mu mwala banzite nendaaja nabasebo temunzita era bakuba ne becca ne bamala ne bansuulawo ki bannayuganda tebakyalina kisa ensi yattu uganda eweddemu ensa ewedde mu bantu kituufu otuta omuntu omujjeko ebintu akasente takanye takulwanyisiza ate muli bangi ate n'obulamu oyagala kuwutwala omukomereze kati ebyantuukako muganda wange kunsi era neeyoolayoola ntya nvaawo awo nagenda nasala ekkerejje nebuuka nengenda ebusukka kkubo bwe natuuka eyo nentandika kuyimiriza ate boodabooda nga teziyimirira olw'embeera gye nalimu emboozi ekituufu kiri eka byamaziga taata eka byamaziga yo the newsroom gwagenda maaso n'otugoberera Sheikh Ashraf Dembe musomi w'edduwa agamba mukubireko alina ebizibu ebyenjawulo simu yesembe y'okumiremu ku screen muganda wange bankuba ng'olinga ekitereke nga ninga ekyokuttale tebamanya nagwe bakuba buntu ki ayamba ki eggwanga nze nimusomesa walulimi Luganda era ebitabo birabye ndi muwandiisi bankubanga ekyokuttale nvaayo ntya neeyoolayoola mu bimuli nvaayo nsala ngenda ebusukka kkubo nyimiriza motoka tezijja nyimiriza boda teziyimiriza naye nga omanyi munnange kitata muyima nayimirirawo oba boda munakkiriza munyonnyola omuzira kisa era mugamba nti sisigaza kantu nga bondaba bwendi bankubye nnyo bwe bakubira awo ogende ofune olwo otuuke ku budde oba okufuna omuzira kisa akuyamba olwo saawa awo zigingiridde 5 ez'ekiro ziringiridde 5 nteebereza nti zaalimu 5 genze mukaaga kuba olwedde ovaawo ennya kitundu navaawo ennya kitundu zirimu 5 nga neddakiika ezigwamu kubanga era we najja wano natunula ku ssaawa eyo awo ku kisenge nga ndaba lwe ziwera 6 kitegeeza wali ebyo byonna byaliwo kiseera ekyo munnange yannyamba buyambi omusajja yannyamba buyambi nanvuga nansuula wano naye nga sitegerekeka nazidde omusaayi abantu ndaba enfujjo omusaayi muno amannyo tegalimu omusajja kyekimubaleko nawe beewuunya kale awo bwe natandikira nefuna enamba ey'omuntu nemukubira yali nansana najja nanteeka ku piki nantwala ettula ku ddwaliro walita CFU Medical Center ekiro ekyo era wano twabaawo saawa 6 nanteeka ku piki nantwala ettula yenafunira obujjanjabi obwasookera ddala kale twasulayo era bwe bwakya ne bannyongera emulago gye nagenda ne bankeberera bansikaninga ne bansikaninga omutwe ne bansikaninga uno ne bakizuula nti amannyo gaali gavuddemu ne bakizuula nti gano gaali gaseeseetuse ne bagasibamu obuuma era gano galimu obuuma kati kana agaseeseetuka amalala agasigala galimu obuuma bwe bwagakwata bwe bwaganyweza naye nga nakubibwa bubi nnyo nnyo era omutwe nakati gunnuma gumva bokkamala muganda wange
njaawo kakati otuuka mu ddwaliro Ettula eddwaliro eryo ninayo sisita wange olwokuba nali sirina ssente era nagendayo nga neesiga nti ngeri gye ninayo omuntu amanyi nja kufuna wakiri nja kukola ki nja kusooka nfuna obujjanjabi obusookerwako era bwe natuuka Ettula ne bankuba eddagala muno mu mubiri ne bantunga guno omumwa baagutungireeyo Ettula baagulyewo bagukuba ne bagulyewola era osanze kati wano gwewojjidde nga gukendedde gutowolokoseewo naye gwazimba weeguti ngoizo gantu bandi muli w'amayirungi nga guzimbye weeguti ettama likoze ettama ngoizo gandi muli w'amayirungi era simanya abali b'amayirungi oba ensi bakola batya naye bagamba ensi tugiryako makoola kuba kati nze nali ngezi agamba ensi tugiryako makoola ng'ettama lirye eno yezinga weri lizimbye ensi tugiryako makoola lyali eno abasajja bankuba konsa muganda wange ne guno omukono gunuma okuva wano ate kati gutowolokose kuba mbadde ngezaako okugunyiga naye okuva wano okutuuka wano simanyi oba banyola munyoole natuuka ekiseera nga ebyagwawo saategeera ngeri gye byantuukako amanyi simanyi kyebagayisanga bamagalo omukono banyola munyoole nga nemira nga netamiddwa ensi netamwa natuuka nenetamwa nga ne Mukama Katonda nze omuntu akolera obulungi eggwanga lino lwaki nsasuddwamu bwe nti era nze yandibadde nga ndi mu mbeera bweti kale nayigamu nti kyandibadde kirungi omuntu nabeera nga alina entambula eyiye nga ye kubanga singa nali nina eyange sandituukiddwako bizibu ebyo byonna naye ekyewunyisa nti omusajja eyali antuma gwe nkugambyeko okuva lwe yamanyi ebintu ebyo yasooka n'abanga weyabitegerako muganda wange ngaolabye sode kiki naye nja kufuba nnyo nga bwensobola kyenasobola kyonna nkikutire ku simu bakujjanjabe yanneesamba kati nze nafuuka kisasiro kyemmanyi ne kasooli we yamukungula ayinza okuba yamugjayo dda kati mu nnimiro kubanga ye ali mitala amayanja simusinkanako simanyi famire ye simanyi sisita we simanyi mama we gwe nali nfiirira ye yantuma ye yannyingiza mu puroguramu ezo obudde obw'ekiro okutuuka okukubibwa abantu ab'emitima emibi ababbi abatamanya ŋŋamba abalumubaganyi kakati oyogeredde bwe bakuba bakusuula ewali cameras bansuula wali kamera omusango gwonna kati wenva ku CFU nga sinana kugenda Bulago kubanga ekiro ekyo obudde obwo nasooka nengenda ku poliisi ya wano ku Mwenda ne bangoba naye kale poliisi egoba etya ate omuntu nga ajidde mu mbeera poliisi yakugoba ndi genda gye bakukubidde musooka mwe mugulewo omusango mulyoke mumusindike ndowooza ku mbeera gye nalimu eri naye alyoka agende waki muwandikireko akabaluwa nti oyo agulidde wano musango naye bamukubidde awo bamuye bansindika ate gye bankubidde kati obudde obwo nali nina kusooka ate mu ddwaliro ku mbeera gye nalimu oba okiraba kunsa kati we bwakya nga sinagenda mu Bulago gye bali bansindise nasooka nengenda ku police headquarters Kawempe division headquarters oba awo police station eri awo waayisaawo lwakuba bateekako Kawempe nenzigulawo fayiro era ye gisomera abantu kubanga nze amannyo Kawempe police station SD reference 41/07/07 ogwo gwa musanvu ogw'omusanvu nga musanvu 214 kyenkugambye nti bankuba lwa mukaaga ggulawo kulwasani omusango robale then complainant gwe bossa Geoffrey then bowabira unknown tebategeera kano yeno reference statement yakolewa bogulawo omusango guno poliisi yakola follow up yonna nobaka amawulire gowulira nti oba abateeberezebwa okuba nti bakube bakutuusaako obulabe buno okuva kakati okuba lenaggulawo omusango ogwo badde sinakufuna
mawulire gonna response yonna kuva police naye nga nze nagoggolawo okujjako waliwo mukwano gwange Justin Mikwano twana Mikwano eyanfadde ennamba ya officer omulala omu ali Wandege nanga tigende Wandege yaawo engeri gyaki nti incidents we yagudde ebintu ebyo byabeeredde waliwo kamera tomanya Katonda asobola okuyamba wayinza okubawo possibility wakiri wa bodaboda ono ne bamufuna kuba bw'abanga yali mu lukwe asobola okuleeta ne bali kati ofiisi oyo bamuyita officer kati ofiisi oyo dwadde sinaakugendayo kuba mbadde ninda nfunemuko olungubanguba ngende ofiisi oyo ndaba oba nannyamba naye nga ndi awo siina buyambi ndi nti osikola jjukira abasawo baŋŋambye mwezi mulamba wano nina okuwumula ennyo siina kyenkole simu bagitwala siina kyennina neyandikudduukiridde talina waayita neyandinziruukiridde mpozi kati nsobola okumuwayo ennaaba gye nasomye wali nti ono yanzijanjaba nti omuntu abanga ali eyo tomanyi abazirasa babaayo ngaga nti kale katumuteereyo akatunda musajja wattu ku mbeera gy'ayitamu nti nsobola okugibawa eri 0779 04 26 73 bw'abaayo obaayo ekituufu kiri nti akatunda kokeetagisa eri mwezi mulamba nga ndi wange kakati woinayoko kubaze okulambulako kubanga ekituufu kiri nti bwe twogera ku bantu abatadde ettofaali ku lulimi Oluganda oli omu ku bo ate abantu abatonokusanga ndi musaale nnyo kyo sikwogera bwogezi oyogedde kirabika ng'ojjanga abiika era kaŋŋamye nti oyogedde kituufu nga kyakudda Buganda n'ataanyaga alaga era oyogedde kituufu nga nkaagondo olulimi Oluganda singa tolina bitabo bino nandibadde nga neewaanyi bwewaanyi naye Ssemulwadde yanteganya nga kwalaba ebitabo bino bisobola okubabuulira nti omusajja atadde ttafaali kuki gwe bavubuka bameka boolabye abawandiisa ebitabo ekitabo ekyenkananga kino dictionary namba nze nzekka yawandika dictionary y'olulimi Oluganda ku myaka gyange ku myaka emito wegiti dictionary y'olulimi Oluganda ndowooza nti kitegeeza lwakuba nti ne mu Buganda muno mulimu amakuuli ino dictionary yandibadde yatongozebwa ddanga era emengo abantu bangi bagimanyi ate njagala ndowooza ntegeeze n'okutegeeza abantu nti amakuuli ago ge galemesa abantu okulaba nti ekitabo kino abantu bakyo naye abantu bakimanyi kubanga ffe tukozesezza emitimbagano gino okulanga ebintu ina emitimbagano emirala nina emitimbagano mingi gyempitako Export TV eyamuganda wange Abe mbeerako nnyo buli kaseera mukibi Abe ne omwana soda webali nyo bankyazaako nnyo ku mikutu gyabwe nange ng'omuntu nina omukutu ogwange baguyita olulasange guli ku YouTube olulasange yetu abangoberera ku Beyond the Newsroom ono muganda wange genda ku mukutu gwakugambye olulasange yetu subscribinga olikinge ate ogoberera ensonga kituufu kubanga twetaaga okweza Buganda ku ntikko era anaatuukayo yenna kiri kyoyogedde nti mutuufu ettafaayo otadde ku lulimi ajja kukikakasa nga agugenzeeko kubanga ebiriyo ebyo misomo gyokka nakufunira programu ku mukutu guno neyanziza nnyo nja kukikola kubanga nze ndi musomesa olulimi Luganda era ababadde balubira okunzita sijja kufandi wano kusomesa Luganda kubanga natumibwa butumibwa oyinza okulowooza nti eno yali setup nga baali bakuteze nafunyeewo endowooza nti waliwo abantu abalabe b'olulimi abaagala okunzigyawo naye yes nabaze nefunawo endowooza manye ebintu engeri gye bijja bigwawo naawe olaba ate ffe tetulifeka sirinzekka ndiko emyoyo oluusi gibuya webaka bwoti kunsa eyo ne gikubuulira nti waliwo abalabe b'olulimi abaagala okukugjawo n'olwekyo ate nze nga nyongera kati olaba abantu 7 bannemeddwa kati gwani ayagala okunzigyawo nina okusomesa abantu Obuganda sijja kuva mu nsi eno nayitibwa lwa lulimi luno kulusomesa abantu nakulusaasaanya kyenvadde nkola emyaka gyonna era nja kukikola Beyond the Newsroom, where untold story is revealed.